Redison TV kwoli wewale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu ogwa Redison TV. Njagala kubanga nkutuusaako wano amawulire genjagala okubanga ate nkuwa otegeere. Ekitongole ekya Uganda Police essaawa yonna ey'emmotoka gy'olaba eya Robert Kyagulanyi Ssentamu egenda kubanga ewambibwa. Okusinziira ku banoonyereza mu kitongole kino ekya poliisi baafulumizza ebifaananyi ebya CCTV kamera nga balaga nti zino emmotoka ze zimu ku mmotoka ezaakola akabenje mu bitundu eby'ensanja olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yali agenze e Masaka okubeera nga ate anoonya akalulu. Mu bifaananyi bye baafulumizza baataddemu emmotoka ya drone eno gy'olaba enetera okubeerako abamu ku bantu nga batambulira waggulu waayo, abamu baba baana b'amawulire, abalala batera kubanga bavuze emmotoka zaabwe, naye ng'ebiseera ebisinga emmotoka ey'amawulire yebeera kika kya drone. Kanjikulageko wano nayo obeere nga ogitegeera bulungi nnyo ggwe. Abasajja bano gye bagamba nti ze zimu ku mmotoka nga badriver baazo wetwogerera nga poliisi eri ku muyiggo nti essaawa yonna tubanoonya era tubaagala. Kakati olunaku obanga osobola okuddirako akatambi emabega, olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yagenda mu district y'e Masaka mu countrywide tour, olunaku era lwe lwasembayo oluvannyuma lw'okuba nti ate yali amaze ebbanga nga tatambula. Era olunaku olwo lwe lwasembayo Uganda Police n'egamba nti entambula ze zibe nga ziyimirizibwa era nga wetwogerera abadde tannaba kuddamu kubeera nga atambula. Okuva ku lunaku olwo lwe yagenda e Masaka embeera teyali ya bulijjo, embeera yali nzibu nnyo. Namungi w'omuntu yeeyiwa mu kibuga e Masaka mu bbalibbali mu kibuga wakati, ebitundu byonna byali bijjudde ensasage nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingira e Masaka. Sooka olabe kano nzije nkunnyonnyole lwaki emmotoka eyo egenda kuba ng'ewambibwa. Katonda wange, la ilaha illallah, Jesus Christ, Katonda wange. Katonda wange, mama nyabo, mama nyabo, mama nyabo, mama nyabo, bali muzirika bali muzirika, bali muzirika abantu Kakati okusinziira ku kitongole kya Uganda Police, okusinziira ku bifaananyi byekyafulumizza nga balaga nti emmotoka ezimu kuzaakola akabenje, naye njagala tugende mpola nkujjukize. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenda e Masaka, essaawa ze yasimbulirako nazikuwa bulungi nnyo era mwenna abaaliko ku live eyo gye twakola kakasanga buli kimu wakiraba bulambalamba. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu bitundu eby'ensangi yali yamaze dda okubeera nga ayitawo, era bigenda okutuuka nti ate waliwo abafudde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yamaze dda okubeera nga ayingira ekibuga Masaka mu mbeera eyali ey'obunkenke nnyo, kubanga ne ttiya gaasi yakubwa gwe wali toyinza kubanga osuubira. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingira ekibuga Masaka, namungi w'omuntu ng'amaze okubanga ajjula ekibuga Masaka, abasajja bagamba nti emmotoka ye y'emu ku mmotoka ezaavaako obubenje era nga wetwogerera ziyinza okubanga essaawa yonna zigenda kubanga either ng'emmotoka zikwatibwa oba nga badriver baazo bakwatibwa. Okusinziira ku mukutu ogwa Uganda Police ku X bataddeyo ekiwandiiko kino, bataddeyo message bweti: these drivers were declared wanted. Badrivers zino benjogerako be bavuga emmotoka zino, ezimu ku zino z'olabye mu katambi k'enkulaze oba mu bifaananyi bino bye baali lizinze ebyakwatibwa kamera eza CCTV ez'oku nguudo, nga bagamba these drivers were declared wanted and are required to report to Nsangi police station as per the above quoted reference. Nti abavuzi b'emmotoka zino ziri 3 nga mu mmotoka ezo mulimu UBF 7MX, eyo nga waliwo emmotoka endala emanyiddwa nga UBJ 398E, eyo nayo nga Harrier. Mulimu UAZ emanyiddwa nga UAZ 435, eyo nga nayo yeetaagibwa gwe agoberera omukutu ogwa Redison TV kyenjagala obeere nga omanya. UAZ yeetaagibwa. Ne wabaawo emmotoka endala
eno njimaze UAW 7Q eyo naye nga yeetaagibwa driver waayo ku poliisi. Motoka no ziwera, kuliko emmotoka emanyiddwa nga UBL 516D ne Toyota Super Custom eriko enamba UBE 10905. Kati ng'ezimu ku mmotoka zino kwe kuli n'emmotoka eya Robert Kyagulanyi Ssentamu UAY, okusinziira ku bifaananyi ebitambula ng'emmotoka erabika nga yeetaagibwa. Eyo yemu ku mmotoka ezeetaagibwa UAY. Njagala nkulage bulungi nnyo wano ekifaananyi kino okitegeere bulungi nnyo. Simanyi oba kinaatuuka bulungi awo gwe ampuliriza oba osobola okuba nga okiraba bulungi nnyo, ensonga tubeere nga ate tugikwasaganyiza ddala. Nga bagamba nti UAY 432Z Toyota Land Cruiser eyo nayo yeetaagibwa ku poliisi. Naye nno mmotoka ki gye njogerako? UAY 432Z ye mmotoka Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atera okutambuliramu ng'ayisizaamu omutwe. Emmotoka enjeru era nga wetwogerera abasajja ku poliisi y'ensangi oba poliisi generale Uganda Police nga bagamba nti emmotoka tugyetaaga, oba mwagala oba tomwagala. Driver waayo alina okuba nga ajjayo reporting ku kitongole ekya poliisi, naddala mu poliisi esangibwa saidi z'ensangi, kubanga be bamu ku baavuga obubi ne baleetera akabenje ku kkubo. Kugambye emmotoka ze baagala mulimu drone eno etambuza ab'amawulire, mulimu emmotoka endala drone eno naye etambulirako abatambulirako. Kati ate era mulimu n'emmotoka eya Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini eno emanyiddwa nga UAY 432Z Toyota Land Cruiser enjeru. Ate nno nga si zezo zokka, mulimu emmotoka endala UBQ 080F eyo Kanta, UBJ 452 Toyota Primo, UAZ 316V Toyota Noah, UAJ 777T Toyota Prado, UDL 415V Toyota Hiace, UBE 423F Subaru Forester ne UAV 289B eyo nga nayo Toyota Prado. Emmotoka ezisinga obungi ku zino ze baagala okubeera nga bakwata oba badriver baazo be baagala okubeera nga batwalibwa mbu baavuga bubi, era oba oliawo nga be baviirako n'akabenje akaagwa ku Masaka Road Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda mu bitundu eby'e Masaka. Kati ku mmotoka ze baagala, emmotoka ye yennyini eyo gy'omanyi obulungi ennyo enjeru gy'atambulirako eyeetaagibwa. Driver waayo ndowooza ye Maaka abasinga obungi bwe bamanyi nga Maaka Kojja, yeetaagibwa ku poliisi y'ensangi abeere nga naye annyonnyola lwaki yavugisa ekimama. Okusinziira ku kitongole ekya poliisi, risiiti gundi gyekifulumisizza, ripooti gyekifulumizza nga kiraga nti zezimu ku mmotoka ezeetaagibwa, era kiraga bulazi nti singa driver tagendayo kitegeeza emmotoka yennyini eba yakuwambibwa. Naye jjukira bino byonna bizze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform baakamala okulangirira nti bagenda mu countrywide tour okuresuminga second phase yaabwe, okubeera nga bagenda mu bitundu ebyenjawulo, naddala nga bagenda kutandikira mu Western Uganda. Gwali ku mukutu gwa Horizon TV, kyenkusaba obeereko bulambalamba. Guno omukutu gugenda kubeerawo nga ate tukuweereza byonna ebinaaba biva sayidi eyo, sigala ng'ogoberera omukutu guno. Jjukira anjagala okubeera nga nkujjukiza era nga bulijjo nti jjukira Haji Kasujja omusomi w'edduwa asangibwa enjeru ku luguudo olugenda e Jinja, akwasaganya ebizibu ebyenjawulo omuli ensonga z'amaka, essente nga tezirabika bulungi nnyo, oyagala genda bweru ebintu byesibye, mutuukirire sayidi z'enjeru ku luguudo olugenda e Jinja okumpi n'omugga Nile. Gwatasobola kubeera ng'ogenda Jinja kuba ku namba y'essimu 07538464 ensonga zibeere nga ate zitambulira ddala bulungi nnyo. Kkiriza mbeere nga ate nkuleka wano tuwuliziganyemu updates eziddako, naye nga gano go gatambuze emmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna abasajja bagenda kugisika oba okukwata driver waayo.